Erinnya Israel Kazibwe Kitooke, Minisita w'amawulire okunga abantu ate era omwogezi w'Obwakabaka bwa Buganda. Olunaku olwaleero nga 15 Ogwokuna 2024 Ssaabasajja Kabaka asiimye n'akola enkyukakyuka mu baami be okuviira ddala ku batongole ab'amagombolola n'abaami ab'amasaza, era enkyukakyuka zino zigenda kutandikirawo okukolerawo. Katugende butereefu n'ekiwandiiko kino okuva mu ofiisi ya Katikkiro. Ekiwandiiko ky'amawulire nga 15 Ogwokuna 2024 Ssaabasajja Kabaka wa Buganda asiimye n'akola enkyukakyuka mu baami be ku mitendera egitali gimu, era mu nkyukakyuka zino Ssaabasajja Kabaka n'abaami be basiimye bawummule obuweereza. Nga tetunagenda mu maaso, nsooka okubategeeza nti Ssaabasajja Kabaka gy'ali alamula Obuganda, era bwe tuwulira ekyo tuwulira essanyu ery'amaanyi. Katugende butereevu n'ekiwandiiko kino kineneko ku mitendera egy'enjawulo, ne katusooke n'abaami b'amasaza Ssaabasajja Kabaka basiimye bawummule era be bano wammanga. Asooka Oweekitiibwa David Nantajja, ono abadde ow'essaza Mukwenda Ssingo. Oweekitiibwa Elijah Boogere abadde ow'essaza Ssekiboobo Kyaggwe. Oweekitiibwa Gabriel Kabonge omwami abadde ow'essaza Kayima Mawokota. Oweekitiibwa Celestino Jackson Musisi abadde ow'essaza, ono abadde amanyikiddwa nga Kitunzi Gomba. Oweekitiibwa James Sempigga abadde ow'essaza Mugerere Bugerere. Oweekitiibwa Gerard Kyanjo abadde ow'essaza Kimbugwe Buluuli. Oweekitiibwa Mark Jingo Kaberengo II abadde ow'essaza Kasujju Busujju. Oweekitiibwa Immaculate Nantayi Kafeero abadde ow'essaza Luweekula Buweekula. Oweekitiibwa Muhammad Serwadda abadde ow'essaza Muteesa Mawogola.